ebyedda maani nga bw'oba waakabite wetaaga gamba how are you. Nze kati mikwano gyange gyandi around saga kwogera mannya baalya ne bakoleka era baawasaba mungamba mukama ogyali bachalibo balyanga abala on your behalf badakulya cuts soko nzijemu kati nina ebintu byesoogera nga kuna kibantu we bali ate bakyali mulayimu right. Nina n'abakazi abakulu n'abali mu ndongo abanzunzaako. So anyway, cut in between there ndwala abayibi batandika okunnejjako. How did they know? Because Sirrimu oyo asooka nga oli mu self denial yakuba wekka. Iwe okogga wekka mwana gikuba wekka osesema wekka tibya kwata yakuba n'akuteereza n'akuteeka mu layini. Sirrimu yasooka. Era singa osobola eno interview agi savings for World AIDS Day neyamba abantu. Olaba nze simu yagenda wa mama wange Bulayi nagamba mwana wagenda kufa. Jjukira ndi sister. So teri muntu aneetoolodde agenda kujja kuŋŋambako ebyo. Ng'oggwawo. In fact yambuulirira. Yasi agamba omwana ajja tufaako nga tulaba mikwano gye nansi tulaba ati ayina ekiwago. Dali asoya yakola mu monitor. Nanzikiriza amadala nanteeka mu parking. Nangamba you're getting a Uber and you're going home. Sirrimu taagala nnyo AC. Sigala mwenge. Tabyagala. Ate nga toli ku ddagala. Jukira watata navayo Mama Ligala. My mom has always been in America. Oh, America. Family yange eyo bakola nnyo ne Pastor Kayanja kati bagenda mu kubuwuliriza. Era bw'ogendayo one uncle is a pastor, my mom is a pastor, batono abakola business. Kati olaba ezo nnyimba nga hey Mr. DJ Whistle Song ezo nnyimba zonna naliwo. Yene mu video unagezaako okuteekayo mutena ine labika bubi. So ndoza mu editing nabakola ki? So I felt like abantu benkuze nabo kwanje wakawe navaayo mu abafuuka family. Mwenna mutandisi mumvuddemu. Of course omuntu nga takyalina budde bw'omulaba. Bo baali bategeddemu kati oli mulwadde cuts. Just ng'omuntu talabika bulungi. Simanyi wabu baali bakimanyi nga tebaŋŋamba naye ningero okiraba Shalongo akubira ngo regulo oli wali ero tugenda wati ogenda mu bbaala otuula wano oli n'asituka n'avaawo ogenda okulaba n'akulimba mbadde agenda wako ogenda omulaba nga ali eri. Nga you feeling some negative energy. Kati that's how Katonda wansuula mu fiye. Kati awo nga njagamba abayimbi mu bina bye mbakoledde nso bikolera omuntu omulala. Luckily mu meeting awamufunanga muyimbi. Meeting nga ate yankwatibwako ennaku aŋŋamba lwaki tukomawo wakulira mu church lwaki tukomawo mu church. Fiya gamba loddamu olokokewo. Oggwawo bino ensi ekumazeemu kimala. So you met fear ng'omaze okulwala. Era nze interview ya Caritas yankola nnyo obubi people misunderstood that interview. Fear knew I was sick from day one. The world blamed me for that interview. And Caritas is my friend didn't bother calling me. Fear knew. Even the first time we slept with Fear. Sorry to say this Fear. Namubuuza we naakulwaza. Nakiro tugenda kirekera Mukama. I've tried. She loved you. Tugenda kirekera Mukama. Fear is a crazy testimony. Abby and Fear. You never notice why njagala nnyo omwana yo Abby ne Brianna. Because Brianna's mom yafa HIV. Ngoyo mwana ine emyaka meka? I've been the father, I've been the mother. Abby is a miracle how the mom didn't get HIV. But there unali kudagala. Naye omuntu sebo waweerayo n'agamba kati kijja kijje. That's why most people baba bagamba nesi bakufie. There's that thing we can never break. Munebwa kubanga kati now is dating somebody. I'm dating somebody. But we chali wange bro. Ku time nga bayimbi mwena mubuddemu. Ku time nga n'omukyala gwe nalina wakanga sikyaberayo ngwe nziteeka mu BMW yange gye bankwatamu kafuwe mu gye mwala banga ndi lubaga nalimba ku droppinga Fear. Kubanga muteeka mu rouge ebyomwenge tabyagala. Eyali ya blue. Eyali efaafa. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo
okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. As well Tugamba, it is happening. Shalom 256. Don't forget to subscribe for those who haven't subscribed. Then those who subscribed, akadeka seko back notification bell up and allow all notifications so that you don't miss out on each and every time that we upload. Tuba mpolanga tubatirayo kanona kali abantu batwagadde ntaka tunne mitwalo esatu mwe 12 nayo dduka odduka cyane dduka okufa obufi n'ekyo kikuwa kya kuyiga mbu omuntu waba akola ekintu kituufu abantu gye bali bayinza obutakuba kerere naye gye bali abakyala b'ekituufu teweevuga speed ate okopooli ate ogeze Just have to be you. No, like the first time we saw Shalom try to subira nnyo mbagenda copying up pasting ekasuku Yeah. bali nnyo. Now for you an analyst Shalom came as a presenter kanfena tugamba na I don't know ndoza kitone kye yali akirina naye nga takikwatangako bwe mpulira story zanyuma byali bune ngamba kale yatandikira wali yennyini yabinyo nga kale singa yati singa nabyo yabikwata asabali tukayo content so twazantu mtwale 312 tugamba ekyo kikulu nnyo saba twagala mbayitanga 29 November ku Kevin na Friends of Shalom Vulumula Saturday ja twenda ba Kevin naye yo show toyanguye ebivulunga bisala tutunda meza. It's totally table. It's not it's a celebration. We are celebrating like that I was of the idea since the channel ya mwaka guno abantu bakoze n'emikwano gyawe yalikoza invite show nakachwa ndi mutunda table tukole invite show mwate museka tukuhostinze bali gutwacheza ko yenna abeewo confirmings bagenda kuba bayinza okubanga muzeyi magala wiba mbya sente abantu baganda omanyi Uganda has a problem ekintu ekirungi twagala nnyo kirwanisa kitulanga kiri progress kati abantu bayinza okikola just kirwanisa tumulagire ko we mtaina cyane nze kati awo nsooka n'ensooka nfunayo abange 10 nga bo solid weebali mwabalwana mulwane naabo invite neziwayo ngamba tukole table ng'abantu obahaalo abantu bange bakagula tebaga emeze eriko abantu bataano ate bagenda kujja ekifaananyi ekisooka wano bwekiti wano munaakuba emabega ng'ambe ekifo kyali kinene naye abo baaliwo be nali njagala bemikwano gyange okatagenda akondabi abantu nga baivaga mujje tubeewo mukati tukukyaziza tukwadde emmeeza yo ogambe kati kugenda banga 29 December ndi Dubai ebya Zakmaya tojjukira swangs byali ansiba
Yibe yakomawo. By Roster and Rhyme registered worldwide. Omanyi abantu balaba abantu baloza tuli badde ofye engeri gye batulaba mu ndongo. Said you over the weekend, not so? Yeah, and a weekend to soccer mu Miss Uganda, Dubai, then to Koleza Maya. Roster and Rhyme. But Roster and Rhyme is an English word. It's not entitled to, unless you use it in Uganda. But if you use it abroad Uganda, it's an English word. Hey, even if it's trademarked. Like okuba mu ndongo for example twasoma. Kati si wasoma. Nnyo. Kati sate ya ate nga neesomesa. Nze bwompereza lawsuit ne ngenda ku Google. Otegeera n'ogamba kati onanza amvuga ngamba kati ono we cross legs. Naye nange ninayo akantu ke bankuba emyaka nga Joere 12 like 2009 Buzz magazine okwo banteekako naye sijjukira oba nalina we na signinga kubanga saa signinga wantu. Kati nze ateze babanja basaba mwenda billion mwenda kati nze bw'obala n'emyaka ekifaananyi kyange kibadde ku magazine eyo oli mu trillion yakuba njagala nnyingi sina we na signinga nabo kozesa kifaananyi kyange sinza aliko that's 2000 what 2012 or 30 yes 11 12 there Flavio ataya kusuwinga nja musuwingirako tube babiri zibenuka Soko onyaliriza abantu Shalom. Everybody by the way. Cut signs of welcome to Shalom 56 Bandag. Yes. More olwe myaka ne status. Yes. Yakiza ntambya tero kwaniriza bana abansinga bakulu banna. Bakulu banno. Yes. Sanze njagala ku parking ngenda Dubai. Yinzo ngenda tata. Abali ku Shalom 256 bane tubanirizaako nnyo. Olunaku olwali tuli very honored. Wano tukoye tujobesa nnyo. Lichari wama nombalaba tetweraba Cats, you deserve your flowers, by the way. Like on a serious note, you're one of those people whom we have to celebrate. Like every box we can tick for an entertainment MC, media personality, you tick all the boxes. I think you've not been a mediocre, you've been at your very, very best top. So you just allow me to Thank give you your dignifying introduction on such a show. Wasoma literature. He was given a dignifying send-off. Literature munjo woli ubiri. Otumanyi lubiri niyo twasomeranga basinga mu literature. Yali nungi mu literature. Literature. Lubiri. Yes. Mu inter-school competitions zonna. It was Lubiri, Buddo, Mbachala simanyi nengezo competitions zonna. Was Kato part of the literature club? Oyavirawo nga Shalom mundeka nafunye ebivumo ebimala ku show twakoze nawe ku Lwokuna. So manyi Kenzo yasoma ne Fio. Of course kanange nasoma ne Fio. Ne muganda Fio omukulu kati bayina emboozi nga Kenzo ali awo nga omanyi ba Fio bakola balina mu oluzungu. Ate Fio yali mugundi mu Scripture Union. Kati nga ate ayagala muganda wa Fio ate nga muganda wa Fio wa luzungu. Ate Kenzo wa Luganda. Simanyi. So tuli ne Edwin Katamba erinnya lyasinga okukola likola ssente ye MC Cuts omusajja abaddewo mu business ya entertainment all round nga mbadde gamba as an MC akusaidi ya television nga yo presenter a show host ate era nga saidi era mu entertainment tukomyewo naye era hostings ku bivulu ebyenjawulo ebimu nga birenga omuntu tujikira King of the Mic series ezo simanyi byebimu tugenda kubanga tukubuuza maasawo. So he has been there, he has seen it all, he came, he saw, he finally conquered years back. Tana conquering but years back he conquered everything. And ngayo mwatusaba kubenga tubakyaliza ku bantu abamu ababaddewo mu ndongo eno okunyumya kubimu emyaka gye mpola kati sono yomu kuba encyclopedia aba music industry ne ya Uganda alabye buli muyimbi ngajja abasinga na dala generation etandika mu 12 oba even early 90s eyo abalabye nga bajja abamu abataddeko ettaffaali abamu abamaneginzeeko abayimbi abetaffaali tebakyajjukira bagaggawala. I know tugendayo abamu n'abayimbi in fact Cuts ono nzijukira abayimbi buli muyimbi yavanga weri w'eggwanga. It was Cuts nga mu media personalities ababerangawo. It was Cuts yali asobola okubeeranga abateeka mu mbeera okubabuza ebibuuzo biki byonna abamanyiko history the meet and greets welcome parties definitely n'ebirala. So kantandikira tukwaniriza nnyo tukwaniriza like ekyandetera ekyo is after Kazora and Colin Jamagenda
WBS. Kati wetukola share ne Flavia twakola Ugandan music yali akyaganya okuyingira into the urban crowd. Nga bamulese wa Straka. Naye ng'omuntu ayogera oluzungu tayinza ku associating anaki na Ugandan music. Ne Kazolo yo ng'alinamu balonde Banavio Clear Cut, Juliana, Bebe, Kamiru, yalina Oluswahili. Kati fwe tukola top 5 countdown. That idea was me and Flavia. Mazo kola Teens Club. We adding on to Teens Club. Okay. Another show Teens Club nga bagamba people time frame yali ya 30 minutes wetwajira da ku 45 nga bagamba abana babakyala ba TV. They needed to more time. Awenagendera ku street ntandika okukola ebintu bya streets. Ngenda ku debate abana jababeera Pioneer Mall, Garden City. Then Flavia nagamba no, let's do something. Kubanga abana when we go to schools kwanje Flavia yali andabanga. Wabaye nyimba za bana Uganda zolabanga bazaagala we don't play it here. We talk play top 5. So kati bana ba international as togenda okujjanga wano. Ate nga nkola mu club nga Rouge. Kati nga the fact that I work on TV ate ekirombo nsobola okulaba ku meet and greet. Yes. Negamba, hey, yeah, your show is true, but I have a TV show tomorrow. We can either pre-record or I can come to you or you can come to studio. Abayandabye mu Rouge ekironga, big up man. Yes. Binman is in the house. Kanga Binman boyaja. Tiwa, Wiz, Abana Yesamo Funa, Albona bwebajjanga. That's how I got to coordinate to international artists. Today ko wali katono ku Teens Club. Teens Club etandika di exactly. So when do you join WBS and how did Flavia join you? I found Flavia there. Wamusanga yo. Now Teens Club nze nasoka ningenda ku Teens Club. I think we bangobere mwirawo. Ne banzalawa producer nanzalawa. Babo wali mu class chawo bagobere. Bangoba ku Teens Club kati motion tutte masomera wonkoze ne Steve Jean Blue 32 out ngenze mbuli somero. I'm big in schools. Nga ne bwenyimira buyimizi bwentuku nze nagabanga Timbaland nga muzeyi akazimpereza nga ntuuko obwo bubbazo obwo nga dakiika 3 mbasoogera. Oteka just all I do is win. All gravity byakola. I've seen it, I've lived it. Now street yengamba there is a show on TV. Yabavubuka. Nenzambala nengenda. But by then TV yali abana babagagga. Fakati nze naye nkola kwaliko omwana wa Elite Mwine, omwana wa Ambassador Cynthia ya wasuna omwami abananyini Villa. Tolanga and they don't know why I'm connected to Villa so much. The boss himself, Lakweva is an old G. Biwambe video na yetwera bie. Ninja C. To even Mweri ya. Kwaliko Bobby nga mwana wa Ambassador this boy omwami kati mukulu yakola Capital. Wava muno wali tosobola kufuna mulimu nga kibasoko kuuza who is your father. Fe watu kanga banange muwe kitibo omwami yo ne twatukanga kisera ku NBS nga anko wava munali downstairs naye nga teri agala mule ita maso nguyinza nokweka wansi w'emmeeza. The respect order. No, anko wava muno tabuuza how are you? Tata Oyan. Okola chiwana. He basically didn't know who people who are working for him. He had so many businesses. Ngaja once in a while. Nenga rwajja. Ndoza ni HR ya abula kuva mu office. Naone kujinja road yao. Ndala mambo kwa bwana. Who's your father? Okola chiwana. Father ni mitiana nani ya kwa muri. So TV was for the ambassadors, majors. Cut me the first time street deviator what tuchikubye bangamba genda yo. Manyi producer bwe yangamba. Who was the producer at the time? Chalo yonze mogera ko nnyo naye ate nayo bayi kale wabawo ekibi ekijjamu obulungi. So sijja kwogera linnya lefo waliwo nkola interviews ne mpulya kati mukyalo yaka akuze njja mu depressing. Okay. Nampa yo take this boy and see whether he can work on TV. Abantu bane bateka ko camera ne badda they had iPads. You start. Bronze atu wange yakulaba abantu mu crowd ne bawa vibe. Banterede ko camera ngamba you start. Kata I start what? Waliwa gogaba vibe give a joy give. Dwate ganda buno bwana kajukira nze nange ndi munene eri kusoma ku ground. Ai bana bandese wano bangamba you start. I just walked out of the building. You didn't start anything. I start what? Like the vibe I'm giving out.
Today it has rained. Puff Daddy has released the song. Just the fact that you couldn't come and never did when they're quite party out. I don't belong here. Katira bakatona natali yanguzi. Omaze okwechanga. Mwaka ng'ebiri ntuse nabo bana musinya. Things come nagira musinya gaba sinya 3 banaddayo wa musinya 5. Baina anniversary ya WBS. Bawuze emyaka emikulu itaano. Moshi ya kimanyi wekikwatagana n'abaana oyo omuteeka wakola ki? Bagamba bitandika misana by'abaana emisana ekiro baleeta abantu ki? Abakulu. Moshi ngamba nja kukola ki? Amoshi yanzunza nnyo yanzunza ne masomero genda Lubiri. Tulina Sparks awo mu holiday. Tulina Lutembe Beach ye Moshi yali talent seeker. Nga sente teziriwo naye nga if you're willing to work and exposure come we move. Yeah. Sente tujazisanga on the way. Yanga omuntu omukulu kasita nkwade platform. Simanyi oba ye bali bamusasulanga. Alacha Mr. Moshi ali star. Moshi has been a star twamusanga. Kanyinza okugamba Moshi was a star before Chameleon. I think that's how far can take. Mubazomu. Yaliwo ye basooka ebintu bya freestyle ebyo. Okuteka mu Chakadima Samplice onya kuba freestyle na ajikubira na azikubanga munana non stop. Mr. Moshi. Fena ba vampos been on Michael Ross Moshi twamusanga mu system wali. So we respect if you don't respect that man. Kati ate yenga ina that bandwagon tugende wetwa tugenda Lubiri SS buli gwe yarabe ku debate ku Friday gwe yawulidde mwenna mujja kuyimba Lutembe mwenna mujja kuyimba. Bayita Moshi nga collecting abayimbi for the WBS whatever kwangu ready yali akola ebivulu. Entertainment yona tujikuwadde angamba jangu emisana. Na byachi bya WBS Moshi yasoko okungulira esimu nga akoyo okunonya. Na kuwesimu. Omwami aliza bei Chengeza ko gamba sigamba mbu simu. Ngeze nnaku zino nti osobola. Nga tuli ng'omuntu ku Wilson otuna n'ogambo yayina essimu n'oli ayina essimu n'oli eri ayina essimu. Abasigadde nga nkugamba Wilson Street. Omanyi paina mole eyo. Ng'osobola okubala mbu abayinako essimu n'oli bwe mbanja kukola. Kwamba by then twalina bino bya sasula ebitaano okube. Obujjukiro. Waliwo bino bya ababiranga ku street. What about mobile money? Mobile money before mobile money zali simu. Yes, I remember. Yes. Now you pay 500 then you call. Ne kwano waliwo time ya kunyiga oba ogambye bayo babiwedde ebitaano ebirala. Nga setting ani. Waliko ka time wano obeera I think ali mango yazireeta. Tozira bakosha. 10 eba dakiika emu. Bitaano 30 seconds. Zigoyewa yegwe nyumya ebibyo. Tu. China cho mugamba. Ngoyongera yendala. So mwami oyo in fact ali mbasuubuzaawo in fact yesimba wa amanya ngenda gerabira bambi. Moshi namugamba ka muwe Erickson ene ya area. Nasoka nga Moshi ndi mu hustle. Tuno kudabinji mani no shoja jite mama. Kati kambabulire hustle wejja bwe bango bemwiri tata mbamu. Bro kuzendi na milyango mwiri. Kyekugobye mwiri awo. Mwali magala ko kya somero. Mwiri bo baloza nze nayo kya somero naye mwiri twasaba permission ngalio talent show. Mu town Jinja schools zali zegata you sing you mime ne bawana winner. Twewulira asha yakajja tubumanyi buno. Atenze kati ngwezeko ne masomero ezo mutuwa mu holiday. Katamba we have to go to balaga ko gugwe tuli nawo tukirire we escape. Mwatoloka. Okudde somero nga bali yocheza. Babanja bus headmaster yatubye bus emyaka eje 3 tusonda bus tetuka. Kati mukusanga akavuyo police waina wasobola ogwa walino gwa. Kubanga police ina benywedde eri kiri ekizimbe bakibye bano baddukene. Kati webikakkana twagwa mu that is president's office, president's house. Nenge kitane kimukuliko nga abantu batano kubanga mwaze mudduka buli omu akoleki. Kati buli gwe bataasanga mu house ye kuja apa. Kati ate fe twalina ko ne element ya twatolose. So highest possibility yalese petrol amafuta fe abafulumi somero. But honestly in record abantu bwe mumanyi eyo strike twagimanya na ko. Who was that to be precise? Twali mu ndongo. What I know is in senior 3 second term. Around just about namala P7 in 1997 kati awo mujja gatemya.
So kati dad ye bantu abasooka okusuubula ne Uganda. Your dad. And my dad was the first man to drive a convertible here. Ekyo kiri ku record. Buuza Karim Hilji, buuza Ragadi, buuza Nesudiru yali tannajja, buuza bano bananyina Africana abo bali bakyalibe. Your dad was the first person. Mkibuuza ku record to drive a red convertible in Uganda. Era nga tugenda eggaba okulaba Afrigo nga ne parking yaffe ebaawo. Kati oli mwana wa mugagga. Nangoba. Tata. Nenzira mu ghetto. Olokugoba. Agenda kwa kubi kusomero. Tata waffe yali musuubuzi nga teyasoma kati nga yaganya tusome. My sisters ayina bisunsa. No ye yayinamu element bano baali nabo bakarimu boogera oluzungu talumanyi nga kimuluma. Kansomesa twenkana ssente ne balinamu akazaala waako ono teyasoma kabaamu. Inferiority complex. Kanagezaako nnyo nga agenda ebweru n'agula essaawa eriko to fitting ng'omulaba ne convertible yagireeta tu. Kati ffe amaanyi gonna nagateeka ku baana balina okusoma. Gwe ate oli mu ndo nga tebagobye mu ssomero mweri. Genda baza alukukanga. Agamba bugambi nkujjeko. Tagaana na kuva wakujjako bujjalo. Bwena weeyiya n'otegeera nakuteeka mu boys quarter temuwe emmere takyakusasulira. N'oba muntu mukulu. I know. Noweekuza. Kati awo mami n'ampereera ebisigadde naye nga mbeera mu baganda bange abo bayita bags ekaleerwe mu ghetto awo nga nokyusa essomero. Oba mu readmitted you. Tebasobola. Awo meeting na Pastor Bugembe Makai ne nkubako Makai awo. Then wakati awo Makai wasanga ne VJ Junior. Kwa yanga yasomera huko. Abo bonna nsomera nabo Bugembe Junior then ate when ali obasinadda nti ekitante ya meeting up Flavia. Kwanga Erevo Salie. Awaliwo akavuya awo Makai twalina bye tukweka dadi aleme kutegeera mbu bangobye. Then simanyi ngeri ginagwera kitante. I don't remember. Kati I'm just trying to show you the transition of a very good life of everything. You have TV, you have watches, you have Timberlands, and you go back to zero to get. Kati bali abana babagagga y'obusungu bwe nafuna. Kati buno obugwana I've been in that life. Kati nga banjukiza pain eyo. That's why I just walked out, went to cried. I remember. Nanoonya vampo soyo nengenda mu deviate. Abamanyi deviate eri mu corner nenkaba. Anga singa tata nga badde obubuka singa tebumanyi. Your dad had passed on. Nga waali naye ngamba singa teyango obwana bwali mumanyi ng'okitega kyenyo kyemulina kyemulowooza kyesitalabanga kaawo. To cut the whole story short, komye ku WBS. Mosha Peter baali ku Kyadondo Rugby Club. Eyo gimanyi eyo? Yes. Nga waliwo show. Mwami Sekyanzi waali. Elvis. Mwami wava muno waali. Gordon. But ya WBS, so everyone in the top management waali. Ne bakirabako n'amaaso. Bakusobola kuba MC. Ne bakirabako n'amaaso. Ne babuuza who's that boy. Moshi nagamba nja kwogera naye. HR ne mwami Elvis ne wava nagamba that boy should come to WBS on Monday first thing in the morning. Nga terajjukira and you were there before. Those are years like 2-3 years. Tebajjukira. Same Zarawo came. But this time nabagamba, can you do me a favor? Don't give me a camera in studio. Nge mumpe camera. Nje ku street, I'll come back with the show. What will be the show about? What? I think I was the first TV presenter who put cameras outside studio in the history of Uganda. It was the traditional way of doing a better studio. Tracker, Jam Agenda, news. Don't worry what I'll bring. Just help me. Camera bali bifana bite biseere. Bine binene. Nyawo kati nga bafunye mbuno mukono naye buno obutono. Ebinene nga bisigadde mu studio. Kwa byali bizitoa nga bitambulira ku tracks ezo. Nga we ngamye ku street ndi big. Nsoka mugambo wa camera. Tugende Garden City one. Nengingira nga anabesomero bali mu holiday. Ne nyini ne kimugwako ekituleesa. Kwanga cuts. Kati abana tebajja mu show. What are you putting on? What are you doing here? Which school do you go to? Which song is trending? Who is your favorite star? Bawe sawa nga bbiri. Bano bamanyirako. Tugendeko kupanya mall nkolage ekira. Lunaku lumu. Oyagala funa content obalage. Pioneer Mall, same thing. Kwanga it's simple. They want to talk about my issues. What? The artist aliko. Fashion, what is trending? Ndimu. Kati ate bamanyi kati ate mbatedde mu kamera kisabuse. Kat is here, you come, we've seen him.
twakoza in fact ekyatujja Garden City tetwavayo bulungi jam juka Garden City yaliko traffic kati tukozinza akavuyo mu Garden City. What's going on? Security, what's going on? atenga abantu TV yao nga bagala camera muina je mukwata biki bino kati awo batugwanga tekanajjula bulungi nga bwenkagala tugende tukide Pioneer kati nentukayo nenkaba tebakalaba. I don't know when they watched it. The next thing I saw myself on TV ne basalamu episode ndoza nga emyezi ebiri nga balaninga buntu obwo kati bagambe efukesho ninga nze natandika okukola ku WBS nga episode ezo nazi recording nga emyezi ebiri kati nga recording fast forward kati awo nemba nga mba aida atenga Flavio Red and Chitante what creating like the top 5. Okay, kwa me I was ahead of time. Yes, yeah, kati twatandikiddewo okudde wagenda okuva obuzi Teens Club etandike Charles George WBS. yes. fe twagijjako ng'ebaddewo like 3 years ne tugivuga Bwene Flavia matandikira ku Flavia namusangawo wamusanga ne Flavia naye nga si mwana wa mugagga kati nga bumuzala wamu bantu bakulu kati bamuzala wamu kyovanga tiyakyaka nnyo nga ali nabo naye aliwo omwaka nga gumu kitundu. Most people don't know. Kati we tukwatagana force ngamba muvuge ekyamwe tuvuge ekyaffe tulabani anasi. Then like in creating a chemistry yo mwababiri because at the end of the day you became the face of the show. Ninga kwalika abalala bebawanga. There was Teens Club. Oyo mwana Bobby, you remember Bobby? Remember he's called Ronnie. Yakolako ne Capital. DJ Ronnie? Another Ronnie. He's Ronnie. Ali UK namulaye ne UK. Ali UK kati. He was a girl's boy, he was a tall. Kati Bobby yali mu ambassador ngabera nnyo ne barajiva abo class eyo. Ambassador bana basomera Bulaya International School Aga Khan. Shira gashumba line. Kati nganabagagera mulimu levels. Mulimu baana baba major, mwana wa bank manager na mwana wa minister, mwana wa Sudiru, mwana wa ambassador. Iranga era balina munene nabona bwenyino nga bali mwezalawo temutusinga. We tulia ku bagitanga bate yali Kampala Road yasoka Java zone nga zitinajja. Yali chicken tonight? Leba Nando's. Bo bajja genda was a hot restaurant era Garden City waggulu. Franchise erina Bulaya. Yali ekyuseeyo. Tetula mu balali mu that would be a story for another day abana abagaga in their life. Because why I said in team when Flavia mamaliriza you're the face because even when you try to ask anyone yalabanga teens touch a jukira not fetwaleta TV to the people. Bali mu Chris Brown. Filtan ko kogera ku Navio ne Juliana. Atene tunyinzija ne ku street ng'omuntu aka asobola okwera ku TV it was impossible. TV yali kombo manyi Bale Francis Twaka kazola ngo izo babala ku ngalo ku TV tane zili Uganda. Wavumbula ya Drake Sekeba. Normal people couldn't cross TV unless you're a politician or you were a businessman. Yeah. And you're talking big. Like being on TV was big. People thought you live in another planet altogether. Just n'abantu okulaba ku TV ne bakola mu reality nga kirala mu kiri totally different. Now so no kwata kunika muntu. You even talk. You even eat. Ngaba kula ku TV. Cats, what was the reception after you impressing on that show Mubakamabo? Was there a pay rise, Mulina contract, or it was just simply passion or a platform that was given then to you? We didn't want money. We had passion. But then how was it rewarded? They ended up paying us. They ended up paying you? Yeah. How was the payment like? Was it wholesome? Ninga mutemufa nayo. You already have a platform. Katunzo wemba so kuba ku TV nga nkimanyi kyonge nakuba deviate. Nje misana bantu ala mu lubiri SS special zino sente za 1 hour being here is I understand. Then njagenda ku Victoria Tavern omugaga mpe ya 2. Kaya tungamba gwe buli wokola ofune 5 kati ze 5 jo nazirowooza ko. Teva. Okitegeera. Can even leave it to accumulate. Abakolera emitwalo 2 omwezi. Wabuli show ya mitwalo 5. Ate no obuzibu bwekirya kikyuse this generation. Kyalwawo. Shira kyayogera kyalwa dala paka neno NTV kyalwa. Mitwalo 5 oyambadde okoze eki? Tetwabiriika ebyo.
It was just the platform to wear, then when no jikosanga nga try to be agala no be agala, then later on twamanya tukuze have responsibilities, no manya this platform has to make me money somehow somewhere. When okozesa your brain to I tell every person getting in TV, then there are TV presenter kati nanga ayine motoka ne ngamba mukama singa abantu boogera ka amazima. Tosa kola sente ezo ngokola mu TV za wano. Olimu. Banana wafuna motoka na avulumule motoka ngaga. Bronga kwa sente mmeka. Bwana wavuga Benz, wali yagula Benz. Wali wa Jeep. Na iPhone 17. Alero chanja. Just nzo rakwanga ate wenjogera banyigira ni just walwa abana abali eyo ngeye dream yamanyi ja kumutuusa kwecha ate nga mu reality si kituufu. Omwana n'atuuke nona nga si bituufu n'aba depressed with life. Tosa ku TV novuga motoka eriko. Ngaba kusasula sente me. Ngalali 100% ozija ku TV. Nsomye ngola ku TV ndi presenter. Kale motoka eriko tuwaleka teke kuleme kwogera jeno ketubawade ebine ebintu mu reality. Motoka eriko mu sente kameka ketwali omutwalo gwa dola. Asatu mutano. Hali ya kaungu. Asika ni mwana mutano. Bala zinezo no Subaru kale zineziriko. Zina ule muzaguza. Asatu mutano kale akendirawo. Asatu mutano buli mwezi bakuwa millions zinye kinene. Fane nnyo. Afune nya. Mbase kiwanise. Akati wakuno. Ati waliwo unyago wangambye. Kale tukuwadde nnya. Wetaga emyezi mekogule motoka. 4 times 7 28 4 times 8 32. No mwaka gugwako nga tonagigula. Jukira enya kuliko demands zako. Zonna nziwaddeyo ziguze motoka. Oba ogiguze mu mwaka gumu. Kitegedde? Nga totodde kwa 10 And how do you survive nga totoddeyo? Ngoye. Makeup ku bakazi, nviiri, rent, kulya. Toyinza kubanga okola ku ebyo bireke. Toyinza kukola ku TV nga teriko mu family akulaba mbu tuyambe. Of course. Black tax. Teri kubona asula ku apartment kansi wa million. Kamwa abiri kamo kitundu. No tudde mu reality tubigatte mu reality. Of course. I understand where you're coming from. Nya naye nga nakyo. Of course era nya kiskwechinze. Ziri mufa abaluddemu ate nga omitwe minene. Renew my contract, do this. Yeah. Bro. So kati wali wana TV ezimu we ziri zijja kunyigira nalaba Kasuku ayogera ku bintu bya Spark ebyo nga byonna mbimanyi. Bya Spark. Jukira nakolayo. Ate abantu bayogerako fa abaali bakola eno bakola eri baby sister Spark twali tukola nabo already. Of course. Jukira eno yazaala eri. Kati bakwata bukwasi bano ne babongera mirimu. Tugenda genda wa makati katono nnyo. Abanda olusu abana abo babi. Kati katono nnyo. Nze kyali wali ku WBS. Chef se yamanyi. Tojja kuvaayo eyo. No dangenda vaayo. Then kieki kujja ku WBS. Flavia. Okole transfer genderi. Flavia. How? Flavia ngambo manyi. Bwe tutavaako nga tukyakyayo kyabwe tuti tugenda kyonoona. Mukuze n'okukula temukyali batini. Nga naffe tukiraba. Temukyali batini. Waliwo okiraba nga music gwe baba agatta naawe. Gye babeera tokyasobola genda ku Garden City mbugenze kwekuya bifaananyi. Oba ku Mateyo seeyo. Ka drink katambula. No bagamba but this boy works on a tennis club but it's misleading our children. All our children are looking at him. Ne twebuulirira. Ne Flavia akireeta nze nali sina buzibu kusigala. Nengana Flavia making sense. Kati Flavia yate nga afunye hot 100. Oh 2006 awo. Flavia nganzizaako kinangamba we are going to sit and create a show. We can't fail to get a show in this country. Tugende. Kati ate nze nange nga ndi busy. Zezo tuwa zembagamba. Emisana oba mu ssomero ekiro ina kasho. Kati eyo gap nga teriiwo. Nange mbya show bino. Kamiri tandabye ku deviate afuuse mukwano gwange Steve tandabye ku deviate Rota kati nyingi de muba. The bosses of the industry. The gatekeepers. Kamiri on Tampa night ku Blue Africa. Owa mujuli yake gye bagamba bayimbi gye bayimba. Kwanga deviate yali kubwamu amaanyi Blue Africa yaddako. Ne Volts Entebbe Road. Yeah. Kwe kwali ekifonga bw'oba olina oliyimba n'otayimbawo. Volts awe najja na nkumbi. Bw'oba olina oliyimba n'otayimbawo. Katamba nagaana okuyimbawo manya tolina gye lugenda kulaga.
Ngabayimbi bonna babeera awo that night. Nanti nga buli asala music ku mutaasa alina awalira sente. Buli pidi wa radio, buli pidi wa TV. Kati ogenda luyisaawa tobamanyi, nze abamanyi. Tubula ngamba bayimbi abamu tebasiima lwakubanga mufunye sente kati, but kati ekyo nakita. Bw'agintegera agindekera ajjukira awo Chameleon Radio and Wizo bazze. Yeah. Bakyali wamu tebanaawukana. Bafuna show y'e Bulaaya. Angamba nze ne Chaga era yakyogerako ku show yo. Usigala nga fa abajulani nga wava abayimbi bangi. Azizi, Jostede. Awava abayimbi omuntu yajjanga n'agamba oyimbye bulungi weetaaga kyeza video nzikuwe. Olabye talent. Ebikazi ebikulu. Ya Kamiri. Yali Kamiri. Bro temulabye Kamiri. Then tukane Kamiri ne twogera nze ngekaba. Temulabye Kamiri. Kamiri nga wabeera omugagga w'e Kampala avudde e Bulaaya mami alina mu ssente omanya bajja kuba batudde awo balinze kulaba Iran. Kamiri. Kati gwe ngwina kwekwata Kamiri just wali. Mbwali kabalagala yali bala kye twagenda Sheriziba. Gwe genda otuule ku tebo ya Kamiri. Ne bojja nga tolina mu bisatu. Naye ng'akolaganika naye oba gwe yali akwagadde ng'omuntu because waliwo balina versions endala nti nga takolaganika naye takwataganika naye. Nze kati I think we clicked because I noticed this man needs even up to date. Yeah. People find me Chameleon. We can talk with Chameleon for 1 hour. Mukona ye bala bule mune yapuza mba mwogera kuki. Me I used to listen, not the music listen. Okay. The normal life listen. These people all wanted mama me ya motoka eri yani era twanga akwasa ebyakwasa olujjudde abantu nga 10 na mwina mulina omuwuliriza. So Kamiri oyo nga ne bogenda kabalagala ngena ku Blue Africa toyinza butavaawo na sente pozinga gwatayira tugatta. Era ngo ina microphone kati nga gwe. Nanti kati atinga nina ddabo. Oza abagagga bonna aba Ivan Semwanga atemba manya ntya. Nanti bajja mu night Kamiri wabeera. Kamiri nga yali w'amaanyi nnyo. Kati awo ng'ogatambuka songa tebe yonga nywedde nnyingi. Buyita waitan. Big up Don. Dona bamanyi n'okunjogerako. Don Ivan. Nze atandika ebintu by'okujubisa abagagga. Gwatandika oluseke. Gwe taatawo oluseke mu kijubisa bagagga. Kijubisa bagagga. Kati Don oyo takwerabira. Ate yana bbala mwe bamwogeddeko mumanyisa abalala. Stage ya Kamiri banjogeddeko. Kati Don oyo nga bajja kushare Radio and Wizo ku Africana. Big up Don. Chamo. Nze Radio and Wizo nga tebampa sente. Nakola show za Chameleon back to back concert 5. Teri promoter yali azipatenda Chameleon nti azi impatence complaining. Kubanga buli emu navanga wone 2-3. Is dollar. Shilling. Abo Radio and Wizo nazikola ba mukaga back to back. Teri yampako wadde 10. Naye nga mbaawo ndi happy. Nego okimanyi Radio and Wizo. Naye nga big up Chamo. Ngole audience awo. Ngwino baby yo. Dwana bato ziri wali. Ne batandika okimanya ezijano ngamba. Nga bayimba n'omubuuza. Ne mubuuza. Ayinza nozitumye waka. Ayinza nozitumye waka. Oba celebu kwende baumanga. Bronze ngamba asset zange sazijja mu TV sika kuba nchakola ku TV of which zane myaka giweddeko ejja wano. Naye sazijja mu TV. I used my brain off TV. Kusudi yabagagga. Using the social kati katonda wampanga kati ate katubudde kweyoleva ate kati governor empisa. Vimanyi ababeera mu governor. I know. It's the biggest bar in Kampala by the time. Yeri 40 plus. 40 plus bireke nga tuli mu kaholo kano kamu. One voice, one DJ. But every rich man in Uganda has to be in governor. Kubanga nino kulage motoka ya the Saturday one. Nino kulage motoka yange ya kabinji parking wabweru. Nino kuba mune mama kyasinzo kwa gwe muwane Kampala ketugambe Katrina we sawa zino bashiraga shoma nino balaganza mulimo. Nino kwata ne mbalagambu obubere yansobola obugula bonna mu bala ne mbumalayo ne ngamba leero bere yayo najje gwe nadde nyumiza eri interview nakoze. Abantu batuuka ekiseera. Atusinziza omukazi motoka tugirabye wabwe kubanga governor yali mu olugambo. Governor 90% kate tuzina. Mwamugiranyai na. Ani ine simu ki owengatto mukazi ki banywedde ki
until up to now era nze waliwo ndabe ku snap za gari ntegera omuzimu gwa governor tegugwanga governor Mboze nyuma Mboze ne bakuba yakayima ko yagane muze ne muddamu yulevu ojo kyegendeze governor nyuma Mboze ali n'emyaka of course kati awo wali ovudde ku TV then oze mu nightlife and kati stuff kati then tugende how do you reconnect back to TV we see you at Shimuli a Kenyan NTV yojiraba they came with a rule of they didn't want any presenter on NTV apart from news anchors straight from Kenya. That was the order. Mugene muddeyo NTV tayina ba presenter for like 2 years. Nga kuliko ba news anchors boka. Chaba news anchor ba NTV baachaka nnyo. Franka Walusembe. Baliko boka. Aboluzungu naddala. Nga tu netudane twananga okulaba bino bi series byabwe nebe okukabokka ba. The Sirrimu. Katinga psycho era TV eno psychologically bwobola yagala nnyo Telemundo oyo ate bwobo mara omulaba n'olaba news anchor there's a way you feel like they are cool like that they're in the same box bonna bali bwe batyo tubanga NTV yajjanga kola ku NTV sha ngoizo zinzo by then ozagenda mu bank n'ogamba give me a loan I work at NTV the aesthetic says Shimoli ajao. You boy, I've been watching you. Too talented. He was the program's director. Yeah, he was in Kenya. You care about Kenya. Yeah, dealing with like social life TV programs. Ngabola Pandona, music, social life. Yeah. And one day I'll get you on NTV. It's one of those buttocks. I know. Kubanga njirabye emyaka ebiri tekuli present. Kati naddamu nansanga. He refused to give me his number. He told me when I need you I'll find you. He refused for like a year. Najira ngamba create me something you've not seen on Ugandan TVs. As a pilot. Kati mvudde ku WBS ebya street we navayo ne babivaako. Something in your line of music but you've not seen on Ugandan TV. Create me. Tufuna musical show. Nebanga. Kajukira nange nga newa homework ndaba Pimp My Ride 106 and Park. Nawe wa homework ene waka how can I improve? Bawa yayambadde ki kangende mu wino nga outfit eyo bayogedde kuki. Nengamba TV eno. Baba Straka chachaza kamiri mu studio. Ne Straka we yatanso gena mbivulu. Nga gena mu concerts they weren't live but used to record. Ba misa chao igoze muyingidde munyo. Igoze inawe yamba Straka ngene bakamiri abo tebogera. Simanyi kibali bawa Straka. Yeah. We got production quarter. Straka show was 2.5 naye nga ndaweza Late night show. Nainzo kuyisa amate nga unukubanga alukubye nga luli solid mu Bobby wakubye embada solid yakutte. Kelicha jukolera ino yita. Nga ayinza okunyonyola misatu kwe bamuzaala paka watu. Nadda ku Aruna namkuba wali. Aruna kitoke. Kyabadde abaana bazigize. Nadda ku mayinja nasuusuuta. 2.5 Late show negu. Nyamugamba we do. Me I work in the bars. Neku Saturday at around 3-4 midday we tuzokuka. TV mwajirekala nya abana abato. Kati nja muri psychology mwajireka mnyo Teens Club. Nefa fabazukuse between that time to watch. Mid morning. At least genda kola. But I want to chill. Let's give them a musical show, but not the normal sit musical show. We show them their favorite artists. We can twins agenda. By then it was Facebook. Remember, who do you want to see this week? We want to see Frank Antambi. Ninga Mantambi. By then abayimbi tebalina mayumba malungi. So nga twins akolera munju kati nga jagama Frank Antambi jangu tube Garden City nawe. Oba jangu obanga Garden City waliwo Garden City yagana nga cameras olusi mu garden za Serena. Exposed in ezaliwo. Exposed. Exposed. Mountain Dew yadda luvanyuma. Mountain Dew wekolera kana akalango ka okola they want people to think outside the box. They were like, this show thinks outside what?
the box. Why That was exposed? What were you exposing? Like ofuna erinnya eryo exposed because exposed was Shimoli's idea of try to know kintu kirabagamo. We are now showing you how musical shows can change or have to be. But Shimoli, that name belongs to Shimoli. Okay. We are later exposed. No gitandika show tugenda okulaba ngikutte. Ngoda gwali wonoko balabo abana ne bafe no bane. Apano mwana atagala ku exposed ku somere center. Ngola baki. Ni bro chimanyi nali munene. Wabona ebintu byentu. It was a one man show not so? Nyo. Ngweka jiriko. Exposed nze njabavuga speed. Kati exposed eyo give akobo give badde n'abayimbi so yange mutegede range jembadde n'abayimbi for that time abaze abatuyiseemu bakenzo baze aze kwa itebo mutade for the first time simanya ate Miki oluyimba yalututte bala kati nze nina entalo ze nagwamu nabo oluyimba basooka lukaanira Miki ne Kenzo. Miki was being booked alone. Oluyimba yani jukira Miki yalina okunyindala yalina Bobby effect muganda wa Bobby. Kenzo is not nobody by that time. So when I'm calling, I call who? Miki. So possibility of Eddie making money is what? Less. Minimum. Kati nganze take the nokolera Kenzo is show people that now muliyimba wakola ki? So when nyomba ne Kenzo n'abantu nga buzz, it's not today. Just temujjukira. Bunze mwantwalako mu masomero nga mugamba tugenda kutandika buzz magazi nga mulina akapapula kamu. Nganza agenda ku ssomero nogenda mbana beggayaza very rich, they don't want nonsense, and you explain to them this is the dream, this will be a magazine, we shall have how you dress, we shall have the food you eat. Nga mweneri temusobola bikola. At least it's not like you are giving me millions of shillings. Yeah. So in this day and era, when I ask you for just an artist, I don't do shows every day. Yeah. Aga aswange mumpe yo muyimbi. So tuwadwa? Twali ku exposed wano ovaako obogivaako. Kati awo. High page nalimu. That's how I got HIV. It was too much, bro. Bro, it was too much. Sirrimu amufunira ku exposed after at your peak. Bro, it was too much. Jukira kati na generation eri evudde mu masomero gye nakula naye ya Teens Club. Bazze ku campus. Bakyakala buli kanaku. Nina abaana abave e London nawo America mu holiday mu December nze nga nfuna case. Nze nga nfuna case zitaka wansi wa 5 buli December. Kati gwe atizulambula like ofunye HIV oba omala kulwa. Nkoze mu Swe, nkoze ne Rajiv mu Rouge, nkoze mu Governor bro. Birimu omwenge. Ebyedda maani nga bw'oba waakabi tewetaaga gamba how are you. Gwagoba. Akazi nga kwaga lesagala. Go tell your friend I like him. Go tell your friend what does he want. Nze kati mikwano gyange gyandi around saga kwogera manyi. Balya ne bakoleke era bawasaba mungamba mukama ojali. Kati nga bamanyi n'okulya kankudye ojja mufuna. Bachalibo balyanga bala on your behalf. Batakulya cuts so compare ko. So konzijamu. Njijamu. Oli kavubuka kato kalungi omanyi oluzungu. Kati nina ebintu byasoogera nga kuna kibantu we bali ate bakyali mulayimulaite. Yeah. Nina n'abakazi abakulu n'abali mu ndongo abanzunzaako. Kutuwezo ne bantwala emitiyana naye nga ntule no mmotoka n'endaba bandi. Fully paid. Abakazi bakusuubula. The story matters. Show to 5-6. The story ze lero woli tugenda ko mitiyana. Motoka nejje bukoto n'enkima. Asante tugende tulumbe tukiringeko eyo Kampala entambi. Ngebikazi bya bali byagala kuba. Ndeka. Wachogede. Abantu bakyali balamu. Atakati bali tono. So anyway, cut in between there. Ndwala abayimbi batandika okunejjako. How did they know? Because bamanya mchambu olwa. Sirrimu oyo asooka nga oli mu self denial yakubayo wekka. Iwe okogga wekka emwana gikuba wekka osesema wekka tibya kwata yakuba n'akuteereza n'akuteeka mu layini. Sirrimu yasooka. Era singa osobola eno interview agisavinze for World AIDS Day neyamba abantu. Oba ojja kutemamu ku buntu.
olaba nze simu yagenda wa mama wange Bulayi nagamba mwana wagenda kufa jukira ndi sister so teri muntu aneetolodde agenda kujja kuŋŋambako ebyo ng'ogwawo ajja kunkyawa Katamba yali muntu ng'omu ate Darius ali nga kimususeeko twalina mu Soomo oba yali pate ya meet and greet ya Peace Square oba yali Econo oba yali ani na Kolora esizba na situla in fact yambuulirira yasi agamba omwana ajja tufaako nga tulaba mikwano gye nansitula bw'ati alina ekiwago Darius yakola mu monitor nanzikiriza amadala nanteeka mu parking nangamba you're getting a Uber and you're going home. Sirrimu tayagala nnyo AC. Sigala mwenge. Tabiyagala. Ate nga toli ku ddagala. Short story short. So they call my man ugamba omwana we akola kyo. Ena kufaana tulaba. Jukira watata navayo ne Mama UK. My mom has always been in America. Oh, America. Family yange eyo bakola nnyo ne Pastor Kayanja kati bagenda mu kubuwuliriza. Era bwogendayo one uncle is a pastor, my mom is a pastor, batona bakola business. Waliwo olaba Crane Cargo ye Mulanga. Yeah. Uncle wange yasooka the top company yakola Crane Cargo. Yibasooka mu ebintu bya shipping. Then ono nakola mu branch, that's a story for another day. Okay. Kati olaba ezo nnyimba nga hey Mr DJ Whistle Song ezo nnyimba zonna naliwo. Yene mu video unagezaako okuteekayo mutena ine labika bubi. So ndoza mu editing nabakola ki? So I felt like abantu benkuze nabo kwanje wakawe navaayo mu abafuuka family. Mwena mutandisi mumvuddemu. Of course omuntu nga takyalina budde bw'omulaba. Bo baali bategeddemu kati wali mulwadde kati. Yes, omuntu talabika bulungi. Simanyi wabu baali bakimanyi nga tebaŋŋamba naye ningero okiraba Shalongo akubira ng'oleggulo oli wa leero tugenda wati ogenda mu bbaala otuula wano oli n'asituka n'avaawo ogenda okulaba n'akulimba mbadde agendako ogenda omulaba ng'ali eri. Nga you feeling some negative energy. Kati that's how Katonda wansuula mu fiye. Kati awo nga njagamba abayimbi mu bina bye mbakoledde nsobola bikolera omuntu omulala. Luckily mu meetinga abamufunanga muyimbi. Meetinga nga ate yankwatibwako ennaku aŋŋamba lwaki tukomawo wakulira mu kyaki lwaki tukomawo mu kyaki. Fiya gamba loddamu olokokewo. Oggwawo bino ensi ekumazeemu kimala. So you met Fiye ng'omaze okulwala. Era nze interview ya Caritas yankola nnyo obubimbu. People misunderstood that interview. Fiye knew I was sick from day one. The world blamed me for that interview. And Caritas is my friend didn't bother calling me. Fiye knew. Even the first time we slept with Fiye. Sorry to say this, Fiye. Namubuuza we naakulwaza. Nakiro tugenda kirekera Mukama. I've tried. She loved you. Tugenda kirekera Mukama. You know, Fiye is a crazy testimony. Abby and Fiye, you never notice what njagala nnyo omwana yo Abby ne Brianna. Because Brianna's mom yafa HIV. Ngoyo mwana alina emyaka emeka? I've been the father, I've been the mother. Abby is a miracle how the mom didn't get HIV. But unali ku ddagala naye omuntu sebo waweerayo n'agamba kati kijja kijje. That's why most people baba bagamba nesi bakufiye. There's that thing we can never break. Munebwa kubanga kati now is dating somebody. I'm dating somebody. But we chali wange bro. Ku time nga bayimbi mwena mubuddemu. Time nga n'omukyala gwe nalina wakanga sikyabeerayo ngwe nziteeka mu BMW yange gye bankwatamu kafuwemu gye mwalaba nga ndi Lubaga nalimba ku droppinga Fiye. Kubanga muteeka mu rouge ebyomwenge tabyagala. Eyali ya blue. Eyali efaafa. Ku munaana nga gamba bintamye. BMW ng'efaafa. Kali nze n'olugezigezi lwa taata wange ngugaba Germany. Ovuga Germany cars. Paka leero ekyo kyo kyannemeramu. Ovuga Germany cars. Asabali ebanfuna nga Germany. Newesika ku munaana. Kati eri. Lubalusewo yali lipazi. Abaana ba Mengo SSS bakola benzi abo babayita batya. Abo baali ezange ndo zasinga nina flat. Nanti nga akwata kawaya nevuga paka wali. Bonna banja olaga Mengo SS. Waliwo garage nyingi bakubaludde bakola benzi and golfs. Bo bemanyi. Leero n'ogenda kono nagonzi byeke ekimala. N'ofuna okumulala naye nakumbaza. Negwe emoka y'omujama
Natukulako. Nanyako mujirima tanjo mujukira mujirima nyo twaso. Nze nazigulanga mukaaga ningamba chaka BMW zino zinganyi nenzira mu golf. Nachaka golf mukisa sigulina ne kwa kwankula Benz. Nsoka kama onenzira mu progress nga kasana yote si ya mu Japan. Benz ya bavu. Progress. Bata Benz ya muavu. Ninga kasana iwe. Ninga kafuta. Tekakwatagana na hasu. Na hasu. Bangambwe uta. Nga tebikwatagana. Winadere Nisani Murano bamwagira bake. Nenga Mulano no. They are good cars. Tibana yiga masanyalaze gayo. Wano Uganda wano. Gendo obuze buli alina Murano. Aka. Kasite kyankalanya amasanyalaze. Niba nakuzunza computer mwenda. Tibana nagakwata. Goza kintono. Kale tuvuddeyo. Tuze motoka baganda. Nedda. Lwachoka kunji ya fear. Yeah, that moment. Abayimbi benyini many whom you made. Many you know whom you added the brick. People think making an artist is putting money. Nebwe embanze Steve Gene yomulaba. Yeah. Mugenda okujja ku share Steve Gene. No Jenkins. Yeah. Nga show nga bwegenda okulaninga yona eri ku receipt, eri ku lupapula. Okitegeera. Kati nganze bwe mani n'okunyigamu 1 kenzo. Nga ngenda gamba DJ Roja, jwa DJ Roja nze amulese mu Rouge. Kati kye mugamba mututte mu masomero ngatuseko kutafali so bwe mugamba okola ekintu akikola. Roja gwo mukuba balita Roja. Oba Roja specific oba ne munne. Stewart yena musanga mu Silk. Yako ya Silk events. Simanyi na ngeri gye bakwatagana. Naye kati nganze mbaga come with my DJ. My baby yange nenyimba. Nenga most cases batwagala nnyo ne shiu. DJ shiu. Nga bakubiranze all I do is win yezawe bazukubide bisere. Walo oyo bana boy we Nambolo oyo. Jenkins yatugana ku stage. Ebya script ebyo twazereti. Ebya script bakola. Kati oba mafikizolo. Ngegamba ani yali oba kwaliko bana boy mafikizolo nani? Oba yali Shaggy. Kati ne bajjamaawo bandi yano yesooka simanya ate tuna tereo ne batwala obudde dakika 15 gwa sookawo sinza sookawo oba yali Sauti Sol eyo bayinamu obuzibu sookawo tosookawo. Brand manager club naga you can't leave the stage empty. Yeah. Yengizanga shinange shiru mulinye. No chokanya Nambolo. Nakola kali aka tennis club. Tedi kuogero gira kugizoti. Ngakajudde bulungi ka Nambolo ako solid ngamba shirwe tamenya bizindalo gino tetuva ku stage. Anyway, so I went and call muyimbi. Ebyantu yange bili scattered katwina kumbuga. Of course, bili scattered. Wakati awo in between awo mutandiko muyimba te kyekinza ku negoba ku exposed. Yo. Kati negoba ntya. Kazoro ina campaign ya Airtel. Baga bebira buli Saturday ajane Dagi Nice. Dagi Nice na ina mulaba ko muswenga manager wa waiter. Ene Uganda tunonyeza sente mbu. Kitabi nacho se. Ane dachogera tati wagamba. Tapas cousin yi no ne rajivu bafulume balanga Dagi Nice mu mic nga tukuba mawo. Sawa 10 sawa 9. Nenga ya heading the waitress team. Service team. A service team. Lwaki abantu baga. Lwaki museka. Don't let's get how I do it. But it's like I didn't see that kind of jogera. But it's show yang. Sorry, wabata jogera. Aka service kwali ko linyachi. No, the Dagi nani asoma ne Muganda with David Mwiri. So, Mwiri. Yangamba my brother can MC. That's how we connect and all that. Kati Kazura ita Dagi ne Zak. Wa Zak MC mulira. Zak. Akola nyo ku Isabella ne Brunoke. Na akola ne ku Tales. Ine ndi waba ali myaka jamu waba alimba. Ati fe tukola ki? Hago kacho ja kugosima simino tubuza kaka. Jaka dakika 5-10 novono wenywira akantu kuno siri. Simbu nali nchikoye naye abana bali bazze. Gwakiza matwali wa abazze. Katubawe chance. Sina chance ate ne music ngakyuse. Music wafe yali wa kunyonyola. You became frustrated of the new music that was on. Yeah, I couldn't fit in. Music wafe yali waba Boys to Men. All I do is win no matter what. Nga no muntu abeli agamba yes I'll win no matter what. It was communicational music. Kati Kati mapiano. Ate najja abana babimanyi.
Oba kwerabisa bro. Mwana yanyo chaliwo. Top boy MC. Morgan, Petri. Ngate they fitting in. Tubadde bamujja kumbuza. Tuli awo wegobye ku exposed. Exposed segoba. Balese diru. Anti balese dagina Airtel. Kati bagaba ebirabo. Kati Katonda agenda kwanga Natalia. Ekitwandisa it's not about money. Olimba ne where have you been at is nali sirabangako mukazi eyanyimako okumala emyezi nga 8 naye nga ndaga kyali wange andaga mulokole nga kkiriza muna Sirrimu nga kkiriza nekya Sirrimu where have you been at Olimba lwekola kye Jeruva sikulabangako it's not about money era nga si byaliko muntu ntajja kusabaza nviiri weyagalwa muwe mutwala mu Rouge ku 8 agamba bimuboye omugamba kati nakozeemu tugendeko ku Bavin restaurant ya chicken tonight nagamba tugende tulye Rolex. Wow. Man, that is loud. Machayengo yo mwana anyirira nga alina abana mu UBL awo ba head of marketing awo ngesimu bazikuba ndaba ne budde eti wono let's go here kati bondo zanga bandaba nga kyaliwe waliwo yali kwe mutiye nawo yali adumye omutwe bro ngo mtiye ateka ku ekyasatu ngomanye ekyasatu sinako ezo ku simu ate ngamugenda kiri ababiri olwo ngoli tamanya asindisi nawo tyamu akati zimuwaddi. That's where it's not about money came from. So kati awo ezenyeme because they were English songs zakuba nnyo up country. Okay. Koboko, Lira, Guru, Nebi, awaguru wona. Yeah. Zasala. Juki ajaki chandiru ne Koko Finger bebali nayo. Bebali abanene beyo. Ne tudda wawa. Tinga boba kubyeyo nnyo. Nga buli weekend na sharp country. Gwe manager. Omimbi na mujja mu church tamanyi na DJ bamuwa bati oluyimba. Kitegera. Tamanyi na promoter akusasula atya. Ne ku stage kwennyini omanyi ebya church nga bebayimirira. Don't mind the message, mind about the voice, mind about the message. Hallelujah. Amen. Ngambuli ngeri nogenda up country. But kujukiza bali nti twali na yerubiri ngali mu scripture union. Nanga batulire dini abo batwagala otulokola. Why dancing a class? Ne wa Pastor Kayanja yali ayimbayo. Yali ayimba mu choir. But she was a sweet soul and she still is. So katinga you can't get a show in Bull on Friday and be able to make it for exposed. Kwa watu kanisa ngamba you come late ketujichuse a day from after lunch where we agended up to 3-2. That was all because of my coming late. No nange ne kinalimba wabali bachimanyi. Yeah. Still ne kigana nga sikigatta. But shoze wagulu eyo zigwa ate ne basoka barana ate manager naso kwa twainanga mu kino tukube tuveeyo. Oba manager atabuze yabalese. Ebyo ate ne bigamu babalwana nnyo bigwera mu police. Didn't you want to delegate someone amubeerako whereby osigala okola who in that business could handle omuntu omulokole? Singa bali bajagujagu ate ne kali ka feeling kaba mukyala wange mukwasa omunyiga. Of course. Nina ne bali aba corporate abamutanya promising gomanya abalitanga bugiga you'll sing on this end of your party. We have a Sunday party. You know. Mogamba kamugenda mukebere mu Airtel mbulango bulala fia inaka akalango ku billboard nyemunate mutegere enviri ziri red simanyi wanyinza kafuna before it was Airtel it was called what Zain walo worried they ya red eyo ayina kakalango worried they bajigula yambade jacket ya yellow ne top ya red. Cut in between that transition of me not appearing and Daginice maka Daginice nga yenga company as a sponsor of the show tuino gabe birabo with or without cuts. Yeah. So kati ate Daginice ajja kujja ku TV agabe birabo. That's how we incorporated into what? Into the show. Ate wakati awo mbandi awo Masembe na sanga ngamba chechiro Masembe na ina mulaba dda. Who is Masembe? Masembe yalinga events yalinga kids of my kid is a superstar. Yainanga agency atwaitwa jira nga twako bu gigs mu you got trade show nga akolanya ne Mirinda and Pepsi yalinga events manager kati nga twerabye mu masomero so ansanga mu tier 1 pia bajita bacha tier 1 ye wansinga ko obligato
T1 I'm giving a big offer era ngoli nendoza bya mwenge njagala oveeyo eyo ninakuwa sente zonna z'oyagala nendoza byaki bya Bible nankubira enkeera ngamba did you think about the money you want? I asked for abnormal money nga nange mmanyi ono njagala mwejjako nangamba I've drafted the contract, come sign it. Nangamba wemba nzijukira bulungi mu contract ya TVN. Mwalimu bw'ogivaako tolina kukola ku media oba emyaka 2 ndala. Masembe ojja kunsibya nangambye ebyo bindekere. Je nkutwala tulina lawyers nga tujja bimala. That's how you ended up on. But NBS is the TV that has ever given me sensible money. NBS. Like sign-on fee. No, zosobola ogamba mbu you can comfortably stay with money at the end of the month. Nga ebintu ebisingo bisasuddeko. Nani osikazaawo. Sente zonna zibadde partial. Ne bakwambuzaamu ku 10. Max nze we natuukirayo nali ku 150 partial. So times 4 times a month. Ntwalo nkaaga. Nga nina abaana bameka? Babiri. Nebwe nakwere ku TV ya Uganda. Chokeno oli start kwegomba. No, it's just we undervalued us. I would encourage the next generation to, if you know you're good at what you're doing. For us to achagala, we didn't look at money. Yeah, it was passion. Yeah, so I could say we were used. You were exploited. Fe wakolanga n'omwaka nga toguziza sente. Bo bennyini ne we should start giving him a voucher. In fact, twatandikiranga ku voucher. But you sign a voucher every weekend. Ndoza nabo nga balaba kituma. Pekale fe twakyagala, so the problem is that's the genesis. Walaba kasuku nga abyogerako n'ogamba. Just banyiga naye ate tekijja kuyamba the future. Ebintu abyogera. Ninga byonna byo muyita anti. Ebyo nabyo ku bimu ebyantekesaawo n'okukolaawo ebintu bya anti. Mujje mukwate ne toto oyo. Kubanga awo nali nkyakolayo naye. Naye ajja kukubuulira ebintu ebya omuntu atuuka mu kampani y'omuntu ate naye ayagala abe boosi wa buli omu. Naye mukozi yalowooza agenda kufiirawo bamuteerawo entaano oba kampani bamuwamu shares. Nga they overstep on their given mandates. They want unnecessary respect and bossish. You know creatives, you can't. Or about you creatives, you uncontrollable. Of course. Creatives are the hardest people to control. Why? Because their brain is thinking different and sigwachi mulowooleza. Otegera si bank manager mbo $1 million n'agiteeka wano ekintu kye kiva wano. Kati gwe botandika kirowooleza. You put him in a very wrong place. Kubanga naawe agenda okunoonya okujja no sigwa my entire show have never been scripted. My entire life of TV. Now when you start scripting me, abakujjamu the other creativity ekicho, I will walk away peacefully. Which makes you natural. I will walk mbikole ku concert. Obantu lewa kaneteke mu kamera mbi yogere. Oba omdraininga. Yeah. The question I wanted to ask into wova exposed omulimu guzzo omupyo gwa the transfer ya kutwala ku NBS. We see you coming into a setup of Takumanyira because right to use to cut a one-man show were exposed. Then you coming into. But even after 5 started a one-man show, it was me and Mercy. Yes, but as a DJ, but wanonga you're running it ngagwe. Then Mercy alita yogera, Mercy atandise kwogera obuse. Chegambe ekyo. Kaze nogenderinga there are other people boyino okubanga okwatagana nabo, you know. Teshakuwamuko a challenge of losing the old self. The good thing was, me Mercy, after I think 4 months, they wanted Slick Stewart and Roger Babenga we were 3 team. I think Stewart Nishana Agana, Roger Mbana old school. So yes. We just fit in. Yes. Then the time they bring Douglas, they called me. They told me we're adding somebody on the show. But little did they know, Douglas jukira natandika omuyimbi nga katogo kweri. So I met Douglas from Purple Party, kunzanyira fiye, we have rapport, we are brothers. Yes. So boba agenda okungamba nga ate Douglas niwe yali ajja ku NTV nga wandika propose ya NTV the beat twatuula naye e Rubaga. So that's how much I know who Douglas. Because your proposal ya the beat yona nga we yajija katogo
twatuula naye ne tupano beating na akubira bebe ne batuula ne agikonde. What happened there is not what kubanga bo bali bagala kunzija ku exposed banzize ku the beat. Kati already muwulire roller coaster yange eri buli n'omuyimbi nina amabaala already n'omunaana gwe mumpa ogwa Saturday gunnemye ate bakweyaddeire kati ate nga n'eddaga yatudde edda nange n'agindaga. So they want to snake Doug. I come tell Doug, these people are telling me to do this show. Oli mukwano gwa muntu nali naye eri abayimbi bedda tetwalina ssente mwe nakuba nakyali mu media company nyambaako omuntu akuyiriddewo omubiri then of course it's just batubera kya muntu abalalira babalyanga mu but then for you waliwo n'ekintu nga naawe tojja kisobolera kale ne twalize mu reality. Kati eno something happened here ne wano bangamba they called us it was Chris bona bachali kwa NBS HR they said they are bringing Douglas but I'd already talked to Douglas but for them they thought I'm going to have a problem with it. Mind that meeting with the caller and everyone is calm because even us on social media we thought no it was going to clash. Facebook ebiseri mujijukira tumazenga wiki namba nga twogera ku ekyo just daga ye muntu swa social media swa kiri agamba nawe tobyogera bireka obimutege niwe nagwire dalu daga yali amanye ekingwisize dalu gyendidde gyensuze gye nekwese ne police yanoonya ne weraduka mu rehab byonna yali abimanyi. Awutugendagenda kakati wogenda ku share ya 5 pm after 5 it's a daily show si kye kimu ne kiri kyali agala ku avoiding of a show of a daily nga to buvunaanyizibwa bw'omuyimbi. Why did you accept still the same challenge? Omuyimbi na atandise okwekyanga akubye togera ku 2017 atandise okuvambula ko Yesu amulaba bulala nokuba akubye ali solid nti you can even delegate now kiri kiwali not even delegate waliwo level omuyimbi watuuka ku buli manager akimanyi nga tagambwako gali gumite nga kiri kiwagambye kyaba creatives nga DJ amumanyi sente basa omukubira n'azeekwatira amanyi obagula oluyimba amanyi producer gyali. Omanyi omuyimbi the worst thing twanga abantu b'Ebulaaya abo baba signinga abayimbi bewala nnyo bawa hard cash baba wa mayumba amamotoka ne babakwata mu disco ngoso okunya champagne yona kwanga baba bamuleta ne babigeza ngamba zino zonna wazirya Shalom katulina okusoko zijjako the upfront gye baba nejo ulire net worth zaabwe with this one is net worth which baba mbiba mu mayumba motoka mu yazi 10 houses yazi 14 cars yazi jet nobody shows the cash. Even that is the story of Tupac. Estate years neri mukukaaba. Michael Jackson yalinga afunye sente na yakagula Sony namugamba gwe soko omuli. So muyimbi yenna bwakwata sente abamuzibu era temunyigiranga bayimbi. So omuyimbi alinganga ye kale sikwekyanga naye akyuseemu then omuvuddeko oba okyamuliko nzijukiranga tuli wansanga kwa VJ Junior nze ali PA we mu 2018 nga ndeta obuyimba nga tuyali waggulu Junior big up yes nga tuyali waggulu ku Rene Plaza n'oleetanga ate bamanyingeri na ndongo yatuukanga mu byalo nga bro VJ Junior bwakola video nga toli kati VJ Junior yatulinyisa ennyonyi Germany Norway ngate music twoza twalina bino simanyi kino ko wasimanyi Spotify Shazam ngulimba lunagenda ku film lunagenda ku film ya VJ Junior ojo kusala Uganda bana. That guy is big. VJ Junior tamani how big he is kwanga abantu bagala just chigata by then this thought 5 bite binatuka the best we had was YouTube. Yes kati ngolimba lutuka mu kisenge lwa muntu ali e Canada e Germany ewaka munju mbalina obudo bula YouTube ngagenda video yajigogerede ezo movie batika CD ojja Bulaaya neterayo ka packet ka CD movie empya na abutwalo obuntu 10 wa VJ Junior ne batukere oli na abusalamu ate naye na abutunda kati ngolba n'oluyimba ro nalusaako lwatandika nalo kati imagine lwalutuuse mu nju meka pitirivu okitegedde kuba none gwe waleetera 10 alina computer waka nga asala nga nakafunye kakuweereza empaayo $10 oyo naina tukana Junior nga acharging sente ntono ne Junior weseranga ne Junior sente yazijjanga kama bya sente ya Junior nga kutegedde bati ngoli boy we no nga kuyirawo omubiri kubwerere ebya sente te yabiriko nakati watu wali Junior baba kutegedde nga ne muno sente yazijja kwanga yayina mu sente asente zajja kama muno wachi yakajja asente zajja because is one of those abayinanga companies brands rather budget wala nganga companies ngamuna na ku 10
ze mwala nga mu film zino zowulira Shafik Phone Service Center because ebitya sozo properties yakwebuza ngeri gyabeesaawo edduuka wakati mu city bajjanga nga tufuna ku cash omungi buno bwe twajjanga okusala bufire mu bwe mwalinga buba 10,000 omutemuli sente yo bigo shiru rota mu kintu kya sidde mbawe respect bigo yo wandegeyo yatambuza bebe cool yamanyi sense nga sala nazo aba basi nani store na mulimu eza bebe 5 nga twamuwona ogiri nyembala n'omulire emirundi 8 bafudde agenze ulaga bebe wa abanga akendeza volume namuza kati oviralo okutuuka embalala oba omukkusi oyeka yayimba nga nemutu obolooza yeka yaliko. So kati nga tumaliza kintu kya TV tugende ku music nga ye what is the feel right now ku branding nga MC Katz ebadde ku screen since Teens Club days? Are we seeing Katz on agamba maybe my time to retire? Etuse oba okyakiriko nti gofiira ku microphone yet ne microphone eri wamana ogikasukawo? No, me I defer to say retire. The word is never retired. The word is revolve. The way we did Teens Club is not the way we did Exposed. It's not the way After 5 is coming. After 5 came with live DJs. Which After 5 area soka yaremo cameras no. Then it revolved to sit down talks. Yes. So me I'll revolve. With time you'll see what I'll do. Okay. But the enemy feels like that set of presentation I'm done. Yeah. Because tukulabanga omu ku pioneers b'ekintu. There is a guy who wrote Ice Cube yatuka nakubolimba ra hip hop is dead. Then someone namwanukula namugamba hip hop is not dead but the rhymes died. Are you trying to say okay, do you have any feeling that waliwo ekintu ekitatambula bulungi ekitagenda bulungi TV how it TV is if TV can leave the UK TV format and come to the American format. The American format of TV is this. Yeah. If they can allow TV to breathe. But they breathe. Go see the champagne show where they bring artists, their drinks, there's an audience. Drink Champ. Yeah, Drink Champ. You watch the Drink Champ. Definitely. Olabe one was that radio show, the Breakfast Club. Yeah, Breakfast Club. If they can let they've locked TV. Now that's why you people have power. This is the honest truth. But now you talk things on YouTube, then watch 4 TVs discussing things that are from YouTube. But why? Because Katamba sat here and we've talked for 1 hour. Yes. Free. Open space, vibe his brain is. But now you're going to make somebody look for clothes, get a car, come to your studio. There's fear of the environment. Then you have break. Then in the TV show itself, you have another 4 artists. God forbid. Yeah. You watch Sway in the morning. That's Sway Calloway. What do you get American some of the setups. shows? Yes, like when you get to Sway, there is this guy Funk Master Flex, our guy Barry. That kind of one comedian in show bakola where there's dance and rap. What is it called? Nick Cannon. Wild Out. Hey, yes. Why don't we have that kind of television here? Go watch Wild Out and be like, I can put this on television. I've sold these ideas to people. Yeah. And they feel like it's a lot of work, but everything, we started TV outside when nobody was doing it. We started, it happened, now it's happening. Everything with tatandika. Boa babi tandika, watandika na buli chimu. Of course not. When tambi watandiko ina microphone, izo nzichukula ngo tandiko kola weka, ne microphone buwa yango kwa kana na borusi ne bukwa kwa no kwa. In less than a year, look at your numbers. What if you had not started? Ngo gamba kaninde mfune kamera, kati Simon kasukuba ina studio. Kati ate nemotoka yange netambula etyo ate abayimbi sibaluddemu banakkiriza okumpaya esinga byonna ezo fears waziti. But it's a black colonial setup here that we have of things have to be done this way. As it was in the beginning. It's colonial. So it will have to be the done. Education is colonial. The work environment is colonial. The 8 o'clock to 5 p.m. is colonial. That's why in the Kachinzi, well, apart from YouTube, I don't watch Ugandan things. Meaning you be keeping a more book say you, eh? Yeah. All through abantu nga bogera $5 million. Ngazije mu television ba Oprah. Nateno kana idada kale sikachi yali bulaya na yasavari. Yeah.
engeri gyatandika ne waali kabalika quarter third kaayo kankigezeeko Morgan baba n'abantu abakolanga e-fashions they've all transformed to other things ne wano twagala omuntu ajje atuula asoma amawulire leero bino bye bibadde muno tubanyiiga ennaku zino kati bwe nkyala ennaku zino tokyazitya Tambi kati abadde no but it's the truth jetulaga ate that's the problem podcasts are now the in thing whether take it or leave it not all of us will do it but we either TV you have to step up and find a way of fitting into what is going on because people think I'm attacking but me I do survey of course njala nnyo okulinya border because it makes my head think empa ideology nenda abakaline makes my head look at so many things so nze nakeerako nentandika kubuuza abantu omukomu asimbadde okundaba ku TV nange wakimbuziza yesterday nkyamalamu amaanyi nabakumakula myaka 2 emabega yakimbuziza yesterday wasembadde okundaba ku TV nenswala duka ate abafirika tulimu nakulabye ejjo nangamba nayogedde ki laba ogenda okuswala bro n'abaana bange tebandaba baba programu size n'abaana either nze akaddi oba nina kyenkola ekifu ku bibiri ngenda kulondako kimu ekigendo wabuuza wana bakula ku TV n'abaana batakulaba kyengendo decision gyengenda okukola egenda kudibendeka ku bibiri either nkaddiye oba nina kyenkola ekifu oba kyakola kyakola ngedda nagaana okuggwako ndi mugumu zirayo nensoma wabuuza ntambi wakumajja okundaba ku TV atooza yekka kati ate internationally mbuuza banamawulire kubanga omuntu wa bulijjo ayinza okuba alina emirimu gye naye omunamawulire ayagala nnyo okumanya ekigenda mu maaso okitegera we want to be informed so nimbuuza Musa Semwanga kyajja wange asikyajjukira ate nga naye kenyini bwewandibuubuza naye singa kyekimu akomadde okundaba ku bukedde nkibuuza Simon agamba Simon munene oba Simon Simon owakantu nze mba mu field nga nnoonya bintu nga kale kiryo embuuzayo bano simanyi barayita b'amawulire abo bayiza akasemu nnyo abo abamonita abo bomanyi mbu baali badde balaba TV kufuna ku information wakumajja okundaba ku TV manyi ennaku zino ebintu bibadde bintwala everyone creates an excuse but bottom line naye nga Shalmo kyeyayogedde bakimanyi obudde babugjeewa realistically bantu bagenda kunyigira bwerere but cuts there are those who watch but maybe nga tebali musaako the question egenda mu bantu bakyamu so what's the use I thought it's mass market it's a mass market business and I think yes it's still mass market so bwembuuza wa boda nga tandabanga nembuuza A-class nga tondabanga ningina nembuuza back manager when's the last time you start watched TV nangamba tondabanga nembuuza my kids nga tebandabanga who's watching me what class is watching me okay I see either what I'm doing is they're not interested or something or me I have a problem I'm no longer entertaining I see abantu akeera n'alaba mawulire akuvaako kanyamuli bagalabira ku TikTok mwamugenda okugejitinga mukakole bweguti mukakole bweguti ngomanya akoze twajja ne wana alaba just ku X Twitter stories wabula bw'aba ali interested into the story n'aginoonya in details I know everyone is here katugendeko ko wali ku one of those era ebyakufuula a legend in it which is hosting nights mu mabaala ekyakufuula king of the mic waliwo kaseera bwekatuuka katsi nga teri bbaala nga etegereka wano mu ggwanga Uganda oba mu Kampala wano ez'amaanyi zino nga toyinaamu a night okitegeera then ekituuka ekiseera n'otuorganizingira king of the mic episodes ezo I remember one time just fast forward wa hosting mwayinanga show ku was it Cask ku Lwokuna you DJ Masi the Ugandan night yes no you fly Uganda wali umwoli kanali kambasi those bazze kololezo kuba webu bro then kati wakola ekintu kya Ugandan night abayimbi nga mbaliko webale nofuna waliwo saa zali zibiranga munana katsi ngoli ku stage oli ku platform awo okuta
that there is a way you commanded the crowd. Nga bantu bali mu kulya ku cuts we bati nga banji nga you're not an artist Michael Jackson, but you were like Michael Jackson on stage and something like that. That kind of passion, that kind of command you had, Madam Costinda Night says. Then came a day no tugamba banange, you guys, I'm done. Not kati ndoza. I was so about for us we are fools. Fe twakyagala. Then kidamba stakeholders nga banonyi. Kitandika okwonooneka. Yeah. Let me give you a scenario. Nakolera ku wave nalimbawo ne 1 million shillings. A night. That is official money. Oh. Season omugagga nje chezayo mugagga. Nga club yafa heart attack. Club na ina partnership nayo nga bampa $500,000 ne crate 10 ezogaba. Every Wednesday ne bala nga limpa $500,000. Kati ngatuka ngezile sente zijja yonkera. Kwa kati kwa day 10 kwa day 2 awo nga nyizo kuba nakakadde plus. Naye nga kati oyinza okutuka ekiseera nga abayimbi no bafuna ebyo kunyonyo bill obayo transport abambate bayina nenga ina kayimba kakabi nenga coming ino muwayo transport. Then ogenda okulanga abanene bagamba batandika tusasula. Afuna munyo. Kintu kiyamba mu. Era era ejizemo gomuze nga bapidi babamu abana bokumutasa abasala music babamu akawulira awo encha nagamba baba akatadde obaje kali obande boogere encha because we didn't have TikTok then. Baka now TikTok akatalo kati buli omuntu atigumanyambo yakoze eche. Yeah. We provided these platforms, but egos ngawe ngamye omimbi wafuna mu sente ate abayimbi basinga okwerabira ebyemabega. Twali okaseera nga bo balina okuwaayo kujja ku platform yo. The established ones abayina mu kasente. I've never been paid by an artist for any platform. Really? Let me say this loudly. Tell me in Uganda yali ampadeko sente suka million bit. Ne biri nyizo okuba ngenze wala. Abiri mbala palaso yampe motoka. Yakuwe motoka? Yampa wood kale nga yetaaga okukola naye nagituka nga nfu ne yampa kale. Bambi Uncle P. Netere muyimbi wano. Yali akutembu million mujiwe Katamba. Katamba kulinnya liwa ina platform ene YouTube ajja kasalamu bonna abayimbi we bali. It's outrageous. Ngojja kugana 5 then no down omusana akwaya 2 naye concert zenkoze zonna sijjukira muyimbi kunsasula. No maybe yali akute solid cash mukwata ibbi. Yestegerekeka. Wetuli pena tuli balamu. So, kyakuteka mu frustration because sometimes you rant cuts. Tukulaba sometimes weteba tukisanga tebakusasula weyiya balabagagga bugwe you find a hope to survive. Then ali batandika okuloza bakuyamba. Yeah. So like Jesus Christ. Kubanga oluusi bw'oyo bagamba lwe yabikutuma bikola. Ogano kati nebuulirire ng'omuntu waliwo yantuma. So abamu ku bayimbi bewayamba. Sabayamba nesanga oba saga kitwala bitwala bajja kumbuza bajja kubuza twakusaba biwasaka ettafali twakulaba. Sometimes when you want something okoleza live no yogere kikuli ku mutima ibera nkambo yo kiro mu kiro tuzokola twekanga videos nga zijje. Yes mba nkiroozeza ngana eti kino nakyo tukigwa kati kamba example oba nyiganyige nade ngenda mutereka naye kamuleke nawe marano nga tumala kati no rolo Lusemba. Yeah. Banga ngawe wangambye jomba abana abali mu campaign bakoze eche. Yeah, bafunye ku sent. Katwalo abagenze wono. President of Federation. Ngena mogera nja just abantu bamanya amazima kubango ye there's time I helped him so I don't care abanyiga. Yeah. Federation yagamba bawa fee million meka 15 muzine bampa 10. The sazira bako sazi kwatako ne mujjukira nze nasoko kuyomba sente za Federation muzigabye muzijjukira sente zo nga ziri mu quiet eyo nembaga sente zino mwemba mutandise better mutandise kwekwata simanyono kyali wange simanyono afune zino kiri kifa nezivayo nga bazigayo batya kati mugana ngone yabangambya ina sente nangamba nampereza kana akantu nakwata TikTok eno ntambi nganda maze okulaba documentary ngamme ka 5. Yes. Grammys engeri gye balonda abayimbi okisegera ejja kubayo ku YouTube. Tudde omukazi wa Grammys abadazi ending abamusitinze down nga bakyayogedde
yavuddeyo n'ayogera mu Grammys badde bansasula bwakirabye yabadde akulira naye I said this before yadde ayogera atya for someone ayakimesinze badde bamusasula abantu okuba mu Grammys abantu baddewo n'ebintu by'okuyisaawo musimanyi ono ate yebaka n'ono ono tukolere kino okumuteeka mu Grammys the industry connection abaana bambuleera it's the same thing I said 3 weeks ago Eddie kyanyigidde kati olaba wa Grammys bamugobye ng'avuddeyo it's just that it was the scenario yaliwo ne ngamba bannange mubadde mubuuza how Eddie has come to get on the Grammys and not Joshua nenga these platforms have agendas record labels have agendas kati ate olina akitwala mbu ye nali ngamba ye ne kati nanyini Grammys ye nyina abadde head bamusentinze down okitega kati gulwango a good interviewer because you take time to ask no muntu lwakubanga muli eyo mutudde ne team yo katsa akujjonkera katsa akujjonkera unali nwana sente za federation zinali gamba man tusibye nga twogera tukwatagane tube wa mu sente zizaba mutebafunye I know zeno nga sabira nange obwerufu obubuna wonna ne fiat abirimu fiba mutwala mu rehab kati nze nsigalawo ne rehab eno etubala ne receipt zayo nzirina 3 million 10 zagendayo ate kya fiat mchesiba kuma mutwala those 6 months nine FM rehab for the last 6 years temukifula mbo original emyaka mukaga mwamu wa sente zammwe ne mukukulirizo okwo ne mutandika okuteka ko budget zammwe mwasasula keje emyezi sipo part jali obene obetano bro do you know how much rehab costs? I've never been there. It is expensive I hear. Cheapest rehab now ya million 3 per month minus eating kati oli bagenda mbitawo yenagamba yasasulira omuntu rehab natitaka ebintu bye bagenda close center zona mwa akola ki you only paid those 4 months now things are coming up simanyi mwa 15 simanyi nze mwampa 10 mwazi mpera aba user accountability ediba kama ba ekyo nenkireka kati yanyize kino ekintu kya Grammy me I didn't even say you Eddie nagabga because ndaba documentary byange yes nintegera msimanyi lwaki TLC aba mu record label ono yakola atyo no lwaki award yazirya ne bana boy kati mukebere byatadde is also complaining you're not going to make me you're not going to make me a stripper slap man on me and expect me to be batty dancing for you but check Bana Boy right now wow I said them course you're not going to make me a stripper slap man on me and I bat dance for you na achireka there's a lot going on but I wasn't talking about you hey so unless baga menga to go ekoza if that fits you you wear it mufiti nga tukulengera uli ko fitza NRM baga mbuze kaso kamula bakololo wano World AIDS the last year World AIDS ne Kamili wenye ne Uganda still have that picture ne government eno bali mpade ku sente badnange kati we meet Museveni that day agamba I will meet these people get their numbers by them kulika funa katata ka BMC omusajja atusinga amagezi oyo by the big up head of press I think NRM and presidential yatusinga amagezi omusajja yagala nagamba yes yajjayo 1.5 billion shillings zamwe ba MC waggulu waliko ba MC naye ye kyagamba ba MC ba mikolo sife ba tazali ba mu ba MC tumanyi ye yajjayo category ye abogezi be kubikolo bakatumwa kati wogende ibondi bujjo nga muganda omugezi wa mikolo tunategera bate ba MC be mikolo abali mu Uganda of course not yatukuba flat shot ne mugamba nkuvudde konkwesonyi yagamba zona zijjayo zaba bambeza ko message zali mu house of MCs ngomule kuwumbujja kutomuli gwaka guti naddayo ne bampa n'abantu eyo abanene egenda olopeno umanya abo benyina aba government benyenya ona abanyenyo anetukayo nga mateeka tusinga nogamba ka kyesonywe yajjayo sente zaba MC ba mikolo kati bobo bamanyi bonna e Uganda egenda oba registering nga federation obateeke wali kubanga naawe sookuba MC w'emukolo kimanyi of course kategeza enyale uniform ya enyale mwayambala yabwerere ya kusala sijifuna nga muna yeri nga bayimbi agawala anye musanyi wa kuseka yange binsuka sina kikumi kya NRM kinalindidde wanji ngatakola bawebaza president Museveni namwebaza umwali kololo nagende kololo nga nkobebe kula ngambye mujje tugenda kola
era t-shirt ye najigula ku Cleverson yali azitunda wabweru abana zumugezigezi Cleverson yazze nayo bamugulira ekyuma ekizikola nze nali nzize kukola nini nzijukira mbu emyaka ejayita bankubye ekifaananyi ne baŋŋamba akasiimo tuli bakubira era kamiri nga buli bamusanga tujja kuddayo kuno yazzeeyo yekka yaneerabidde nange najja mumanya osanga leero the Lord has made emmanya kati ezo nazo ku myaka gyensigazza handshake yafuna president mwali mu basa enamba yagiwa bali ba switchboard nagamba bajja tukubira paka leero enamba zaabulira omitiza president Museveni toinako omufunyemu bonna ba Toyota bonna mbalabye sina kye mbafunyemu naye bakyali bange tubeera nabo omanyi bakyakaze bali happy naye bakyali bange sibalina but then you had one of those best initiatives I had ever read on paper a rehabilitation of and awareness of obulwadde bwa Sirrimu and all that, and then we saw commissions and agencies eziri mu kulwanirira obulwadde obwo nga zijampinze ku kintu ekyo, and then we thought now the problem with Ugandan era kinagambye colonialism that initiative nembagamba ate kati ekirungi ratings ziraga kati ratings have gone back up nembagamba the biggest circle mu Sirrimu ate nga eri quiet ate nga ali kusaasana ne bajenzizi abatambula ekiro between 18 and 28 kati ekyo kyembagamba eri tuwaje nakola ya university nembagamba tudde mu university ne baba tibakoze just tubawe reminder Sirrimu gyali 4 people get HIV. I gave them that initiative how many years back? Zonna ziraba statistics nazirabye ne mu New Vision. Na Uganda. Nembagamba abana twalina bakwatawo nga bakyali mu campus bakyakava mu kwa babali senior FAO kubanga babavuga speed iPhone vulnerable sina kyekyo iPhone nja kutwala ku Dubai nja kutwala ku abana abato basige wadde okufa banange nenkaba nembagamba let me do a dry run wow NGO was it UN women ne bagatane Uncle Ken Kalisa ne tukola 6 university mu bulumi obungi nga tugenda ne tuyingira lecturers nga bali mu lectures ne twalagiriza how to not because they don't know how to use a condom but I wanted no even psychologically that you need it Sirrimu akyaliwo ne tuvaayo ne bakola blood testing counseling gamba katsi mboli abalina amazito funa Sirrimu another theories miss na yes season eno bananga I'm telling you Sirrimu ali kudduka ate kati Sirrimu ennaku zino talaga era World AIDS Day ngena bakolerayo ka live kamu nawe naaba ne Sirrimu ennaku zino of course why not Sirrimu ennaku zino za abantu bemanya abayina Sirrimu e Kampala wano nga tamufaananako wadde nga tamufaananako wadde nina bodybuilders zenyambako abantu ekyo kijja kujja later like not bodybuilders immune stabilizers so kati obadde okyali wali initiative eyo mugikola mugitandikako efetya because it would be something ekirina okugenda forever exactly but the problem nga bwenagambye colonial method ya Ugandans is every NGO has a way they run their things and they've been running like this for 10 years. Cats you're not going to come and change our what? Our bureaucracy. Tulina engeri gye tulyamu sente zaffe bwetute kankiteeke bwentyo John ajjako zino nakola kino ne bazigabana paka wezikola ki wezigwawo ne bano nendala kati gwe you're trying to divert people yo line yabo oba okola ki and you're not part of us because you're an intruder wefuula omugezi ennyo so it's but that is very worrying when they portray but either way even right now tebalina sente most of them don't have money nenze oluli we balina sente because I got big up to Uganda AIDS Commission yampe balwa zone zetagisa okufuna money I went to mention names I went to every office nishanga akeza nenyambala amasuuti nenkuba ebikalo jukula obufaananyi bana nenkuba ngamba mu masuuti paka nagamba mukama kubanga sente ndizijja wano oba okutaasa abantu nina kwitaana ekyo kangende mbuulira enjiri kyo nkirasi kati last linga tusiibula bwakusatu ng'osiibula ne tugenda bwakusatu ng'osiibula tutera okulaba ebifaananyi bya family MCCats with abaana be nga tulengeramu abaana abakulu abantu ne beebuuza nakamba kati si ddala ekintu kino and by the way it is a blessing that tulaba ebifaananyi bya grow butterflies ojjukira kali kenagambye nali bulala
awo nazalira awo na waliwo abaana nga babiri. But do you have those abali ku university? I have one child at the university. Oh, you were muzala before even teams club? I will deviate how. Oh, bambi. But I won't say bambi, it's a blessing. Yeah. Omwana nalufuna gansirujamu kuba n'abawala abakweri pako. Wena yansuzaako wansi wemmeza policing ennoonya. Oh. Moshina nga bakunoonya wabweru sikamu. Pako omwana we yava ekibi bantu balamu banyiiga. Omwana vayo naga family simumanyi siwuwe. Banoonya sirikeyo nasulako mu fridge. Club silk. Nga bali wabweru. Bro nga patrol bweru. Nasula mu fridge. Kati bagijjako. Bagijjako ne bagamba munoonya mwe mulabamu. Bakukimanga kunnya. Ngoli muli wabunyogovu. Takwata. Bagijjako. Bagijjako musoka mu aido. Musoka mu aido. Tujja kuyingira. We have right of entrance, we don't have right of entrance. Kati bweggalawo naga mujja ku club mujja kutiisa abantu mulinde club yonna eggalewo mujja mukeberebo bamba ne bayimira munda ne balaba muntu mpoomu nga taliiko. Ne bakuyingiza ngamba mulabamu mutalimu ne bagiggalawo. Bwe bagenda ne bakoma ne bakujja. Nakusibula. Bayimbi ano bafunye sente. Omuntu abafunye sente antu bafunye sente. Antu balina sente. Billion. Wafunye ku sente kati ezavudde mu government. Nyenze ndoza nze sente ezo. Oba it was not meant for me Katonda ndoza. Taya nyonga gawale. Azibaza akajja nga nyomba ne kenso. Zibaza akajja. Ata musajja bebe kulu. Twakubidde kufuga mwanyi stoppable. Wa kamiri ya kutwala action. Stoppable. Ngambe kamiri takwata akati mugagga. Ne beboye yanjo kyayo. Sagala nnyo mutanyo omusanga naga teka muno. Akuwaya 5. Oyo bayinza okuba 5 aziwezezza. Mu 5 ago. Omusanga mu good vibe. Ngase no yawangudde bulungi. Beba kocha. Ne kamiri oyo ngomusaze yakikubye bulungi. Aye kamiri yalina omukisa gwa sente ngwana bagambye kuvadda. Kamiri alina omukisa gwa abagagga natural. Kamiri omuntu gwava okwa million 10 anagamba nono mumpere. Ezeka zikuwa. Nayagamba nono mumpere yo tusibaawo nga tomuwadde. Takuwazize. Nange kati yakankola ko twali tuli ku waziti nyonivi kati nankwata nangamba kutwala wa mugagga. Baga mtabi mwesen. Zati yantu wale wafujita. Ebisabye bitukwate bya $. Fujita na yelo fujita bad. Mwesen. Niwa $3 bisatu. Mpola. Tujja kwongera MC Cuts emboze ndo wakati agenda bwe. Badde mpo mu bandi twasubira mwina kimuyise. Of course. Ala okule simu note anduka just sign off Ivory 19. Okunamba esimu eri abantu ofunye simu MacBook, laptop, ojikanika baseball byonna. Toboba ne simu 5. Aya Nakolimira musomi wa dduwa omukulu akubye. Bakadde. Naye Nakolimira musomi wa dduwa. Namwe mumuyisiza. Bubi nnyo leero. Ndabyo gajira. Ne mumuddamu ogwokubiri wano. Sidda luziranze. Asomeddwa. Nakolimira nsabira. Papula esibu byonna namwe abati abakomera. Before going to the Sabaton, 526.7. Wake up call ya basajja ndambi. Langa muno wachi. Yes, muno wachi kumetwala esate Uganda buli mwezi. Nemeza wili. Ona abana anatola ku meza yo. Kalu gwenchaza na mwadde meza. Friends of family. Kanali yagadde okubaawo. Ona nofuna yapatu endagaba awadi, nofuna awadi yawo. Tusimba bantu nga mmwe. Nja bafuna siso akubula abantu basatu bayinza kumberera. Azavali daga ajagitulako. Abiru mwenda nyo ogema tuli Kevin awe. Sas friends of Shalom Bulumula. Then pakuulira nsajja kimuwogeddeko. Langa muno wachi. Muno wachi kumetwala esatu eja Uganda buli mwezi. Musubscribing naffe muberenga mulaba films enjogere kwa videos za Uganda bona VJ Junior films empitirivu zataddeyo VJ Uliyo VJ Emi VJ Jingo VJ Shaukanli n'abalala bona ku muno watch iOS kwetuli Android kwetuli Smart TVs kwetuli website kwetuli www.munowatch.com muberenga mulabira films okwo temujjanga okwo baganda bafenana habo mouthwash yagamba nti kubadde ezamannyo ovaamu omusayi ng'osenyeza olira sayigemu owunyakamwa beranga okozesa Nana Habo mouthwash. Nana musange mu pharmacies and drug shops mu Uganda abalere Uganda musange outlets ebiteko e Uganda. Ate Nana oyo golaba ali akakasibwa bannaffe aba National Drug Authority okweranga wali ku katale bannaffe aba Smart Access mu ggwanga erya Canada bakyagamba nti bakuleetera
emmere okuva e Uganda abagala frozen matoke, frozen cassava, frozen banana, njogedde frozen lumonde, kagabere mayoni, kazibere ensenene, emmere ng'eva Uganda osobola okubeera ng'ogifuna kuba smart access bagikuleetera awo wona wogenda okubeera mu ggwanga erya Canada okubba konkona bukonkonyi ne babeera nga bagikuwa ate nga bakola ne catering services obeera nga obakubiddeko ku namba wano gy'ogenda okubeera nga okubaka aba smart access bandafe abali e Canada kuba ku namba +1 437 332 7894 Hajjati Nakalendo kweddwa Shalom yamugambyeko dda kubalina ebizibu ebyenjawulo akusomerera ddala edduwa embeera n'ebeera ng'etambula bulungi nnyo obulidde ebipapula oli Uganda n'obeera oliberwa gwanga nga bikyaganye emirimu gibuze wano mu ggwanga Uganda ne bannaffe abali e Bulaaya awo biganye ekizibu kyonna kakubere kusoma ebikisa gya betting bakutodde Grammy nomination tona kubeera ng'olowooza ogenda kuwangula era Hajjati Nakalembe akusabira edduwa embeera n'ebeera nga etambula bulungi nnyo mukubire ku namba y'essimu eno 072 Bana tukwenda na classroom. Yes. Bakala kunywa ku mulakozi no lumu za classroom. Ne rooms zino nnungi bambi. Airbnb. Room nnungi nnyo sope yawo olunaku weekend number of mboka ya classroom. Classroom esangibwa Kungu Kyanja. Kyanja Kungu. Buli mwagimanyi ojja Airbnb buli kimu weekiri smart TV weeri bulungi nnyo webale nnyo soka wali ka restaurant nofuna akamere weekali buli kimu weekiri ate ne security ennungi nnyo n'embeera ambiance okutwalizaamu nayo nnungi bagise classroom. Sirya bulungi Mweraba.